Abu Talib al-Makki bobagamba la Abu Talib al-Makki bobagamba teri kubala kwa mukafiri lwaki bobo julizi bwantu mukafiri tagenda kubala nti fa inna a'malahum batila emirimu gyonna gye bakola temuli kati babalibwa lwaki fala qimatun hisabuha emirimu temuli makulu kubanga batila gyonna mikyamu tebayina la ilaha illa Allah ne wababa kati balina okubalibwa nabo ne bawa ensonga zaabwe mwe muli ani mumwe omusajja ayitibwa Sulaimani ad-Damoshiki Sulaimani ad-Damoshiki yawagira okubalibwa ne Qadi Abu Ya'la naye akkiriza okubeera nti abantu bagenda kubabala abakafiri n'abaki n'abasiraamu kati bwe ensonga zaabwe bagamba ensonga zino wammanga lwaki omukafiri bagenda kumubala awalan ekisooka iqamatul hujja wa adlin fihim kulaba kwekwasa nti lwaki tebatubaze yali tutute ku minzaani batubale lwaki tutute ku minzaani mwe tumulaba nti waliwo okwekubiira kati okujjawo bo bonna bonna kabatwale ku minzaani eyogere wabula minzaani tekkiriza talina la ilaha illa Allah yeekubala nekulaga ebirungi byoyina naye toyinza kugenda mu jjana kati bo bagamba nti lwaki Allah agenda kubala abaki abakafiri iqamatul hujja wa izhalu adli fihim n'okubalaga nti Allah mwenkanya nabo bagize eki nabo babaliddwa ne bawa ensonga ey'okusatu lwaki omukafiri agenda kubalibwa agamba nti tawbihihim wa taqri'ihim kubalaga nti be basembye mu bantu bonna ababaliddwa bo basembye tebalina makisi zibatwala ekyokusatu lwaki bagenda kubabala olw'ensonga nti mukallafu bi usuli sharia nabo bennyini sharia nga bagitubanjako nabo bagibabanjako lidhalika qala jalla wa ala ne bawa obujulizi ku nsonga eyo ne bagamba nti waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusihim wa fi jahannama khalidun agambe nti aliba atazitoye mirimu gye kiba kitegeeza nti bagenda kupima naye nga emirimu gyabwe tegitoye tegisitoye buzitoyi dalilu eyokubiri ne bagamba lwaki bagenda kupima nti obusiraamu bwali bubabanjako bagenda babuuza nti masalakakum fi sakari yabayi kiki mugenze muli oguyita sakari oli oguyitibwa sakarun kyekika ky'omuliro ekirya nga kirya n'amagumba eggumba lyakanga boolaba akasasiro bekaaka omuliro gwayita sakaru tujja kutuma ebika by'omuliro biringa 8 buli kimu n'obuzito bwakyo kati gwafudde wano ogenda genda mu kiruwa nawe ojja kulaba ekikyo wooli biri ebika 8 naye ekika ekiyitibwa sakaru kirya eggumba lyakanga era akasasiro akasaaniko bekaaka kati bagenda babuuza nti masalakakum fi sakari bagenda gamba bati kikitegeeza nti baali nabo mukallafuuna bishariati lislamiya bwe baali badde boogera ebirala baga nti qalu lam nakun min sola zatuyitanga walam nakun nutimu wa kunna nakhudu maa alhaidin ansa nnungi eraga bulungi nti sharia egiraki ebabanjibwa bulungi eriwaddemu muga nti nejangu ofune tayiri ogenda osaali kubanga sharia bagenda kwanukula nti tetwasaala ate obusiraamu bwali bugamba okuliisa tetwagira ki tetwaliisa falidhalik mu ngeri eyo bagenda kubala baki abasiraamu n'abatali basiraamu kati bali abagamba nti bagenda kubalibwa nabaana abagamba nti bagenda kubalibwa tugonere na baluwa bagenda kubalibwa tibagenda kubalibwa idhan kati amasala gali abiri Ibn Taymiyyah bwatu yayanukula nti abasajja ba Imam Ahmad balina engeri gye batematema amasala mulimu abagamba nti aba akubalibwa kati bali bagambye nti a'maluhum batila emirimu gyabwe gyonna mifu fakaifa yuhasabu bagenda kubalibwa batya nga ate emirimu mifu kati bano babanukula nti innal hisaba okubalibwa kulimu ebika bibiri waliwo hisabun bimuqabil hasanat waliwo okubalibwa ng'osuubira kuwa birungi naye ate waliwo okubalibwa ng'olinda kulaba by'olina naye nga tebakuwa birungi gwe n'otegeera nti ndi bulungi bintu byange weebiri naye tebakuwa birungi
awo ntegereke ye yabakyaabo abakafiri bagenda kumanya nti ebirungi weebiri naye tebayingira mu holo y'abafuna birungi byaki bya akhira tebayina la ilaha illa Allah naye ng'ebirungi weebiri tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe kuba tufunye chance ffe tugendayo nga tutegedde atategeddeyo ogenda bubi walidhalika ekigenda okuddako okubalibwa aljinnu majinni gonna gagenda kubalibwa yauma alqiyama amajinni gonna gagenda kubalibwa yauma alqiyama lwaki olw'ensonga nti gaali mukallafun nago gaali gabanjibwa okukola sharia era kyogenda okulaba nti abantu bangi nnyo bagenda kuyingira ejjana olw'amajinni gaali azaama bayitirivu era yatulwako amajinni nga tegakola tawuba gy'oli muganda wange oli wa bbeeyi nnyo yauma alqiyama idha sabart singa ogumiikiriza buli yatulwako ejjiini buli omu amanyi loole zaalina kuba mangi buli omu amanyi obuzito bwalina nga lyakutuulako lirina okwogera lwaki lyakutuulako Allah yaga nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa ibada eri ku mutwe ibada eri ku mutwe gwali omuzikiti gw'amajinni mutwe lyakutuulako abantu bagenda kuyingira ejjana lw'amajinni gakoze ebintu bingi biyitirivu nnyo abantu emirimu gifudde lw'amajinni mukadde wange oba okolera ddala bulungi nnyo Allah yaga nti wama hum bigaibin teri jini ligenda kubulawo ne woliba oyagala ota idhan balina okubala kati abaddu bayitirivu nnyo balina ebitonde biyitirivu kati wanga watulwako emitwalo nga 6 tola nti oyitawo waliwo abalina miliyoni ziri ku mutwe zitawaanya n'osula bubi kyovula nti Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba tukullu ma yusibu almu'minin buli akakutuukako okalinako empeera kati amajini gakutawaanyiza emirundi emeka era wali balitoka kwata nako ogaveeko beeraawo olinde bulinzi lunaku luli kutuuka lutandika okusasula kubanga sirowooza berigenda kuyitako engeri gy'obonyeebonyeemu era muganda nga alina amajini nkoozayoza n'amajini go oli bulungi nnyo yauma alqiyama agenda okwesimbamu agenda kubanga yakola nnyo kubanga buli jini lirina kye likkolako ate lirina okusasula walidhalik majini gakuyingira muliro nakuyingira jjana amajini tulina okuyingira omuliro nago waliyadhu billah gayina okuyingira ejjana falkafiruhum gakuyingira annar wa mu'minuhum amakkiriza gakuyingira jjana falidhalika fira tugenda mu hisaabu n'amajini nago gagenda kubalibwa yauma alqiyama era otandika okugabuuza akana n'akataano wallahi nga terina kyakwogera kubanga gatawaanyiza waliwo avudde ku nsi nga tawasizza naye nga logoza kiki gatuula ku kasuwa akatereka gondi materials ezizaala nobonaabona nogezaako noonya ebidomola bya habu bimala mu nsi habu nozinywa nezikunyiwa oyagala kuzaala ku bantu bagambye tanti enseke naye nga majini ge gatuddemu mayitirivu nnyo waliwo omuntu ng'emirimu gyagana lw'amajini naye tolina kiwali olikoze likuvunaana ekintu eki wagenda mu kiyigo nga balina embaga gaali galina embaga n'okujoba ku mwana waalyo bagenyi bajja n'okujoba ku mwana waalyo waliwo embaga n'okyafuwaza omwana owaava obuzibu lyo lirowooza nti oliraba mu ngeri faanagana idhan amajini nago gagenda kubalibwa yauma alqiyama agalina nga mangi gakutawaanyiza chansi y'okuyingira ejjana nnene yauma alqiyama lwaki wama llahu bidhallamin lilabid Allah tagenda kulyaza amanyamud waman yamal mithqala dharratin khayran yara waman yamal mithqala dharratin sharran yara ogenda kulaba buli kintu kyonna kyekitwala eri Allah yatugamba nti liyulaw a'malahum mulabe mbadde mujja mukola n'enkolaganayo mu wakati n'abantu ayasanyusa omuntu falhamdulillah kubanga amajini amakkiriza mwegali ddala era nga gatuyamba nnyo eyiri muba ogitambuliddeko mangi nnyo agabagazze naddala ma min bayitin teriyo nnyumba eriko kasolya illa walahu ljin tewaliwo nnyumba erimu kasolya okujjako ng'erina amajini gyegali waggulu fa idha wudia gadha bwe bateekawo ekyemisana nga gajja nga galya nga gaddayo kati mu hadithi eyo batulaga nti amakkiriza ng'ennyumba eyo mwe gayingidde mbadde bakkiriza gadifendinga nnyo amakyamu obutayingira mu nnyumba yo lutalo luba luyitirivu nnyo awo oba tewayingirwa
mungeri efaanagana bwetyo. Falidhalika buma temuli gayingira dda abantu babonaabona lw'amajini. Falidhalika qiyama yensalesale buli kintu kibeere nga kiddizibwa mu ngeri efaanagana bwetyo. Falidhalika ihsaabun tugenda kubalibwa watala nasa au ummatan jathiya, bantu bagenda kufukamira wansi bakooye okuyimirira. Lwaki bakooye okuyimirira? Olw'ensonga yatugamba nti okuyimirira buli 50,000 sana, myaka egyo 5 okuyimirira buyimirizi yakhe. Tolya tonywa, musana gulinga omusana, tolya tonywa. Munaye bw'obyogera byo tolabanga ebitaliiyo, olabanga ebiyeewala ennyo, naye gwe gezaako kufa bufi olabe ojja okutegeera sisitimu egenda okutambula. Kuba biri byonna ogenda kubitegeera ng'omaze okufa. Falidhalika chansi nene tweteeketeeke nga tetunnaba kugenda. So nga ate n'okusanyuka gye kuli abatagenda kubalibwa. Abatagenda kubalibwa bonna be bantu 7,000. Tegirina kubalibwa kwonna wabula kubeera mu arushi kulinda bulinzi kino kiggwe. Ate nga teriiyo buzibu bwonna ate kiki kino oba mukeereye oba Allah wansi wabeera wakazibu wansi wa Allah kubaddu bayagala teri buzibu bwonna mulya munywa mugenda kubeera bubeezi wali 7,000 bagijjamu gye kitagenda kubalibwa yawmal qiyama. Simanyi oba gwe oli gwakumeka gwa 5 oba gwa 6 oba gwa kumeka simanyi, naye nga abantu bangi 7,000 egyo mwetuli. So Allah tuteeke mu nsonga eyo tetugenda kubalibwa. Kigambo eryo ddala teryogerekeka. Allah obutakubala ogenda kuweza ati kati soko muli kyogenda okuwoza. Okimanyi nti buli zambi ogenda dikkiriza? Okimanyi nti buli zambi bakutwala mu kkooti osobola okwegaana? Nga sibimanyi. Naye nga n'abajulizi weebali nze ebyo sibimanyi era abo bamanyi gye babijja nze ekyo simukolanga naguzadde. Naye nga noono yennyini akozesa akimanyi tuneyeegana bwe atidde butti naye omusanga agugira ki? Kubanga okutya kuwogeza ebitali bituufu. Naye Allah ogenda kugamba otya? Allah omulimbe nti ate awo nali nkola bwe nti. Allah lunaku lugenda kutiisa nnyo. Imamu omusajja oyo ayitibwa Hajjaj ibn Yusuf Athakafi. Kigambo kutya kiyitirivu, bamutya nnyo. Omusajja oyo yali atiika nnyo, tero kibagamba. Bamuyita Hajjaj ibn Yusuf Athakafi. Yali musajja atiika nga mussi nnyo, era okuleeta mu maaso ge toyinza kuwoza n'ovaayo, toyinza kuwoza n'ovaayo. Naye olwokubadde muntu nawe olina obwongo era olina engeri gy'omuwoza n'ogira ki n'oyitawo kubanga omuntu. Lidhalika yasinga n'omusajja omu n'amubuuza nti waayi kakati olagawa, naye nga tamumanyi. Namugamba nti ndaga eno mukama wange, tamumanyi nako. Namugamba nti Hajjaji Thakafi omumanyi? Mpulira muwulire, ye simumanyi ng'omwoyo naye muwulira buwulizi. Naga nti maadha yaquluuna anhu, olowooza bamwogerako akasajja ako temanyi Mungu baali katta ddi kaliwa aka akasajja. Allahu akbar, abantu bakaaba akasajja oba kalifaaki. Yalina obukodyo bungi. Bweyali atambula nga ye bw'anajja anayitawo namanyi oba bamwagala ajja nga ayitawo yekka. Kati mabega wavaayo konvoyi ye dakika 5 bemaze okuyingira, kati gwosigale ng'omudomo ebikonde olabe bakusinga ninga omukuba ebikonde. Akati bwatu yali tomumanyi simumanyi, naye batweboogera nti kali akasajja bannange baga yatawanya abantu, yatta abantu. Omusajja ali muzibu nnyo waliyadhu billah. Ate nga musajja yali imaamu mukulu, musajja yali imaamu ate nga musajja mwono ne first class. Naye yagenda n'atambula lumu banga yali munywa mwenge, yasaza abantu subuhi laka 6 naga nti mbongere laka 6 ngatamidde kolo yali atamidde naga nti abaye mbongeremu kulaka 6 atayongereko ku subuhi. Tola nti musajja yali muzibu, kati yali agenza okunywa ina akagundi ke yali anyweramu. Kyenjagala okulaga tosobola okulimba omuntu naye Allah to ogenda mulimba ki nga to muliro guli wali. Subhanallah, ogenda kulimba ki Allah jalla wa ala? Kuba buli kimu ogenda kukikkiriza, atulabye nti bokkiriza ogenda muli, ate botokkiriza toyina ogenda kulimba. Akati yali agenza okunywa omwenge n'agenda ng'alina akaatoke nga bw'asala n'agenda n'addira akaato ako. Yadda nga atamidde ne kamusuulamu, yadda atamidde ne keejuuga ne kamuteekamu. Waliyo omusajja ku lukalu n'amulengera faraahu wa huwa yaghliq,
nadduka emisinde najja nahamujjayo nga kyekimujjisaayo anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala nti wal ghaliqu shahid afiira mu mazzi na aba shahid sajja naga nti shahada agitwale butwazi bwatu kamujjayo ati nsi afiire ku lukalu nekaddu musajja nahamujjayo falamma najjahu min al-ghalaq nambuuza nti osinzidde kuki okujja Hajjaji Sakafi omujja mazzi osinzidde kuki naga nti inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga nti wal ghaliqu shahid ninga tuwaki wallahi ofire ku lukalu ninga tufiride mazzi fune shahada boti naga nti kinaleta ekitala namujja ku mulembe ogwo gundi yali aliwa Anas yali waali mbasahaba abakulu yaliwo era omusango bagutwalayo tusali yabagamba nti mugumiikirize twali kyakukola nga tebakyamusobola nabagamba nti mugumiikirize Allah ajja kutukyusiriza kati aba atambula nasinga n'omusajja omu namubuuza bimbadde njogera kololi kyomumanyi nakatila simumanyi naye ebimwogerwako si birungi era singa aba afudde oyinza okulaba okusanyuka kw'abantu kati aba ali awo konvoyi nejja naga nti ono bwenjogedde si ono Hajjaji ab'ebitiibwa omwoyo ne gumugamba nti ono Hajjaji Sakafi teri kirala kyonna bagenda kusalwako mutima mu mutwe era bwe baatuuka bali baga nti ya amir umur lagira tusale ganaga amir nina ennaku zange 3 buli mwezi ngweddalu ennaku 3 mukama wange w'ekitiibwa ngweddalu naye ngenza okulaba olwaleero nina okugwa eddalu kiba kitegeeza nti byenjogedde mbyogedde ngudde eddalu nina ennaku 3 ngweddalu naye luno lwennyini ngenza okubalamu nina okuba nga ngudde eddalu kitegeeza ki ti ebigambo bino byayogedde abyogedde ali mulalu kubanga ennaku ze z'eddalu ze zino olaba bwe yayitawo kati noono n'atulika n'aseka Hajjaji yaseka era n'agamba bano abasajja be abajaasi nti mumuleka agende olaba bwayiseewo ne Allah ogenda kumulimba ayuha nnaasi falidhalik ista'iddu udda teeka nga togenda kulimba Allah muntu agenda kuyitawo ebbanga lyamala nga abadde yeteekateeka mu kusanyusa munne bakyalawo abaka basanyuse abaana bumyolulwanaajo nabbi yagamba nti man adkhala surura fi qalbi almu'mini laysa lahu ajru illa aljanna omuntu yenna asanyusa munne Allah nawe agenda kukusanyusa mu kiseera ekyo biki biljanna ayuha nnaasi falidhalik kubala okugenda okuddako kw'amajinni tukulabye nga buli jjinni ligenda kusasula omuntu gwe lyaliko okujjako nga yalikkiriza naye liba nga lyamuyingirako olw'ensonga zaalyo tagenda kuvaawo terigenda kuvaawo mu bbaliro okujjako nga limaze okusasula omuddu kati aliko amangi emisango mingi nnyo gy'abanja amajinni era okuyitawo bbanga ligenda kubeera ttono biidhinihi subhanahu wa ta'ala senga yagumiikiriza natagatwala mu ssabo oba natagatwala eri balaguzi mu ngeri efaanagana bino kigenda okudda ku bahaimu nsolo nazo Allah agenda kuzireeta zijje agenda kuzibala naye embala yaazo bagiyita bilmuqabili laysa biljaza bilmuqabili laysa biljaza kikyategeeza nti kiwakola ensolo eri naawe kibagenda okukola mu kiseera ekyo so si kuba nti bakugenda kubala ensolo bagiwa empeera kubanga ghayru mukarrafa go tezina taklif ghayru mukallafa sitina lwaki zibanjibwa kubanga abanjibwa yo muntu alina amagezi amajini n'abantu babanjibwa lw'ensonga nti mukallafuna babanjibwa okubeera nti bakola ibadat falidhalik kati ente aljalha eyalina amayembe etayina mayembe egenda kubeera nga esasula anil bahaimi alkarna ezalina amayembe nezatomera eno nga yalina amayembe negeyambisa netomera eno ey'enkunku etalina mayembe embwa yali enkambwe yalumagina awo bebigenda okubeerawo byonna bebinimala Allah subhanahu wa ta'ala abigambe ebifuuke ettaka mu ngeri efaanagana bwetu olugendo lwaffe lukyali luwanvu tugenda paka lwetunayingira ejjana tuli ku kitundu ekyokubiri tuvudde mu kabboli twali ku kisooka tuyingira tya kabboli biki ebibaawo afudde obulungi alabika atya byonna twabyogera fudde obubi omulaba otya byonna twabyogera biki ebigenda okusinga omuntu okumusanyusa mu kabboli twabiraba kati ekitundu kyaggwa ne batuteeka mu kabboli ne tunaaba esanda biki byonna twabimala
katuli ku kitundu tugenda kuyingira jjana, tujja kumaliriza tuyingidde jjana oba omuliro insha Allah tufune omusomo omulala mufanagana bwe tuli ku hisaabun omuntu agenda kubalibwa atya nga bimubiwulidde sallallahu tugase nabyo atugondeza olunaku lwetulimusisinkana nga teriyo muyambi yenna okujjako ye subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik walhamdulillahi rabbil alamin.